Dia. Opulide? Tugenda mu studio. Oshitakade? Tugenda mu studio. Hey. Ze manager. Saimu wamugoba. Ona managing bameka baba. Kintu nga kinene kyonkubye ekyo. Nolina omuyimbi already. Tugattako. Awo biba bijja kukola. Ani gweyagala okukola naye? Nze nja kukola ne Derek. Derek Sekimpi. Oyo gayi wakabi. Nja kukola ne. Lwakuba ayagala nnyo Waikibenda. Ayinza okwagala okudda eri. Tasobola. Singa yaddayo dda. Nze ndi mu ssente nnyingi. Oli mu ssente nnyingi? Kansirike. Florence Nambija, lyerinnya lyange mpaniriza netwera mubali kweraga mekomide ku telefina program ya tucha chanche era nga ziweze 13 ezakaita ku sawa 11 tutambula ne banafu aba Movit Family Shop omunene ne banafu aba Makula Hotel awe chengeranga wakava mu center ogenda okubasanga balina ebisule birungi balina gardens ziri ku mulembe balina restaurant ine mmere nnungi balina sessions aerobics buli kyononye kirungi naddala nga tugenda tunatera kuyingira weekend olina kubeera ng'okisanga ku Makula Hotel ndine Ronnie Mark Kiyingi buli lunaku olwokuna ekyoka zibeera ennyimba 10 ezisinza okubeera nga zikwate mu week ate ne tubeera nga tujjayo ku miramwa oba oli awo egiba gikutte omubabire egiba giriwo mu industry ne tubeera nga tugimenyaamenyamu mpola mpola naye tusaba mutufunenga bulungi akunako kayisiza batufunenga bulungi sometimes omuntu agenda n'abafuna obubi n'afuna ka clip n'atemamu ye kayagala okuwulira n'atamanya mbozi yonna gyevudde n'akwataako n'akaweereza mu bakama baffe naye singa ne lwe tuba twogedde ebirungi ebiyimusa artist wo oba ebikuyimusa gwe nga artist era mubikwata ne muweerezaako bakama baffe nti abaana bano nno bakola omulimu omuki omulungi basaana okusiimibwa ne mutabaweerezanga bibi byokka naye ffe tujja kusigala nga tukola ekyo kye tulowooza nti kye tulina okubeera nga tukola nani alisonyiwa abaana simanyi naffe tujja kukola kye tulowooza kuba tetuvoola abantu tetuvuuma abantu tetussa bantu wansi kale ekituufu tulisigala nga tukikola ebbanga lyonna okuggyako mpaka lwe mutuluweereza ekiwandiiko nti toddamu kuba luyimba lwa muyimbi wange toddamu kwogera ku muyimbi wange ekyo nakyo tulikissaamu ekitiibwa oba oli awo countdown yaffe eya wiiki eno tulinamu ennyimba 2 eziyingidde tulinamu Kavineiba aba Kampala boys tulinawo boke Kampala abaana abo bakabi bakabi eyatubatumiddeko nnyo abaana ba B2C Kavineiba bamukoze n'omwana omulenzi okuva Rwanda bamuyita Bruce Meld and then tulinawo ne Yoya Levixone omugole nadda batugamba yali vidiyo ate nze ntwala nnyo omuntu kyabadda kyaŋŋambye Levixone yagamba omugundi kati waki owuliza bye bagamba Desire yatuterayo footage n'agamba naye footage wuyo gwe mbadde mulinda engeri gy'okyogedde obadde ng'agala Levixone yagamba madde njagala mukubira essimu nga bye wagamba sigambye nti Levixone ye yaŋŋamba ŋŋambye tutwala nnyo omuntu kyaba atugambye Desire yawandiika n'agamba footage kwe tubadde tulinde yaliwo ennaku z'omwezi n'aziteekawo Yoya senga yategeeza nti yali video era n'atubuuza Vixen mulabye oba temumulabye footage kitegeeza twakwata bingi tulonzeemu obutonotono ne tubawaako ne tukyayina ebirala muntafutayo nga ggwe omuntu mu lulimi olw'amawulire footage kitegeeza wakwata ebintu n'obiteekaawo bingi olonzeemu by'otumulisaako nga bwe tulinda omukolo ogusingako awo twogere ku Yoya congratulating banno bani mbaddamu gwa kutaano mpozi nze omanyi kye neekola nga tebanne batugamba nti footage nabayozayoza emirundi nga 8 nembawa nembasibirira n'entanda nze golaba muganda nge Levixone weebale kutuuka ku kkula ekkula eddene bweri kiryankwagaliza birungi byereere muzaale n'abalongo story bagimpa mu 2019 neŋŋaano gikola neŋŋaano nolaba ogaana okukola ekintu nanyi ndaba nga tebigatta neŋŋaano gikola kati singa wajja nonneebuuzaako ate wamma naye entanda gye mbasibirira tebeetawaanya otegeeza ki buli omu tatawaanya munne buli omu akola byagala akola ekyo kyalina okukola kiki egisenga kinyonyonyoli tebeetawaanya abavubuka mulina emize gy'okutawaanya abakyala tamutawaanya n'omukyala tubeera ne tutawaanya abaami tebeetawaanya Amale Levixone ze sibirimu nkwagaliza birungi byere njagala
kikyoyogera ku yoya yoya oluyimba naluwulira terudisappointing n'akatono really nti senga Levixone yaleeta oluyimba nga tubadde tulinze footage nga bwe wamuyise footage okumala ebbanga ne tujja ku video ku luyimba nga lubi senga ebivumo bye yakafuna tabimanyi muwendo naye oluyimba terudisappointing era nze kye nali ninze nagamba kamutanda abiteeke ku luyimba olubi bagenda kuvumira omuntu era teri yamuvuma nti bw'okomparing bubama akinga bulungi ne Reggie nyimbira bulungi mwagala. By the way, that boy is very talented. I need double dunji. Kati no limba nade du comparing kulimba Reggie ya yimba ne Justed. Oba aluulirako. Mnange nedda. Video bagikola bagireka wazigeyo tebagifumya bamala video lwamala ne baawukana. Balimba. Ne bafuna obutakkaanya ne bakita ne video ne bagita. Ne bagamba naye tujesonye. Naye yaggwadda gye wazigeyo. Olimba lulungi nnyo ne luno nalu lulungi nnyo. Era wedda nize party ya Reggie nenyumira nnyo ne Levixone yayimbye bulungi so olima te disappointing only that nti Levixone tanaba pushinga nnyo ndoza yayako oluyimba lutambulye ku internet okusinga because internet lubadde luduka fast okusinga enyimbe ndazo nazo nalindabye kuba baali babyesunga dda mu lunaku lumu nagenda laba oluyimba luli mitwalo babiri yoya nengamba Levixone yali afunye ku video edduka bweti okitegeera so oluyimba lumukodde bulungi ku internet mu bantu naye era lujja mpola olaba mu bantu era gitandika mpola because it's a nice song. Oyogedde kuziga ali ati oluvannyuma lw'okumutwalako omuyimbi we gwattunse naye bambi ani yalukuleetera olwo mbanago saimo tomuwayiriza katika kulya nze mbanago lwakuba olumu neefuga ne ŋŋamba owange ziga musajja wange muganda wange bamuyita ziga ye Ronnie mugerwa tukwatagana muganda wange omuyimbi bamutwalako akyali mukulu mwa naye talina kyakkola singa mmanyi okuyimba ziga nandize nenyimba nomanaginga nojjayo ze wateeka eri ng'ozijja kyogereko nno nkutwala okuva wano ewaziga bambi kyannumami nawe aroma okuba nti bamutwala ziga atobye naye kabanga ate nga bakoze bulungi mbadde nabo from their first song nga nkola nabo kwa ziga muganda wange naye bayise mu bingi naate era life first go aba waliwo enti oba bateeseganya eyatwala omuyimbi ne omuyimbi kati ali ne Jeff tebateesaganya ne manager omukadde bateesera boogera tewali mbiranye because omuyimbi akubira ziga ne ziga akubira omuyimbi boogera naye era obulumi bubaawo mwalina ebirooto temunabituukako oli agenze naye life has to go on omuyimbi asinga osigala agende mu maaso ne ziga alina onnonyayo omuyimbi omulala obulamu butambula oba oli awo alina byeyayize awo wennyini katsoke tukole ku nsimbi bwe tukomawo tugenda kubeera nga twogera ne ku mulamwa oguli nti manager w'omuyimbi kinkoze bulungi nti naye mwennyini ali wano alina omuyimbi gwa managinga manager w'omuyimbi emirimu gye gitandikirawa era gikomawa biki byalina okukola biki byatalina kukola biki byalina okuteeka mu nkola oba ntegerekeka bwe njogera bwe ntyo ntegerekese bulungi katukole ku nsimbi tukomawo temuvawo Ga 19 tugenda kubeera ku Freedom City B2C ba Kampala Soldiers baina concert okuyingira omutwalo gumu emitwalo 3 VIP ne meza yakadde kamwe atenga lutalo omanyi mention ya lutalo ojenkolere omanyi agenda okubeera nana kuzomwezi nga mmeka ezo sente zale zinnemye agenda kubeera Hotel Africana ena kuzomwezi nga 23 ogwo mwenda September yes Chenzijukira nti date bazikyusa size zaali ezo kati eriwo yeeyo 23 gide mugumo sagala abantu basuwe kivulu kya lutalo 23 ogw'omwenda September yes Freedom Hotel Africana okuyingira sente meka emitwalo 3 emitwalo 5 n'emmeza ya bukadde bubiri njasobole 5 nteko genda mu kivulu kya lutalo genda mu kivulu kya n'omuyimbi omutwala n'atuyimbirako omuyimbi anza agenda omuyimbi tagenda omuyimbi kuba naba musasudde ajja kuyimba mbadde manyi ku concert kuba kweyambako baba sasula bwoba toli kyaliwe oba olina omusasula bwoba oli kyaliwe ng'ojja omuyimbirako baka ku mulamu naye ne ku bitusa agenda yimba nga 19 August Freedom City Chosen agenda yimbirako bitusi so mbayita abantu mu Yellow Fit bakyaliwe omanager atandikirawa akomawa bichi byalina okuteeka mu nkola nga manager alina brand bw'ogamba manager kinene
nero akubanti kansandikire ku kino mpulira nnyo abantu abagamba bamaneja be Uganda bakwata busawo bw'abayimbi batambuza CD z'abayimbi ne balimba baba tebalimbye kituufu ne bamaneja ne level ya tambula ne level ya industry oba structure ya industry bwetambula Ugandan industry structure yayo si tefanagana ya America tefanagana manager yabali waggulu w'omuyimbi management oba industry ngeri gyetambulamu yesalawo manager wa inobeera senga industry ebeera mu sente bamanager bajja kukola ebintu byemu basuubiramu nga bamanager naye tojja kuŋŋamba nti oyagala afuna atambuza CD amuvuga akola kino abantu nga 8 ng'omuyimbi ayingiza sente mmeka ekiseera kyegamba kyovola osanga manager ng'akola roles nga 5 nga ye road manager ye booking manager ye buli kimu ye designer byonna ng'abikola olw'embeera nti akasente kaba katono kati olina kubanga olina manager asobola okugatta ebintu ebyo byonna bw'abanga manager otabisobola manya ayinza okuba manager mulungi naye si mu industry ye Uganda kati atalina sente manager atalina sente ye tuba omuntu atalina sente naye nga amanyi kyakola obanga yali nga bwe nabeera nampijja nina sente zange nenzija Ronnie Mark oli presenter nenkulaga kawalata ono ye manager ange yanyambako naye nga nze alina ki sente oyo tumuyite tutya aba road manager ye team je gambye nti manager management team ebeeramu abantu bakaloza ezenjawulo kato yaba road manager yatambula n'omuyimbi yategerera omuyimbi out there ona ateka mu sente tagenda mulabako kuba tabimanyi kati ya Uganda tusinga kuba na baliwa kati ya Uganda tuba ne manager nga byonna yabikola kati kanko ekyo kulabirako beba road manager Spice Dana aina manager we Roger akola byonna buli kimu yagenda okukubira essimu wano yagenda okukubira sayime essimu oba okujja nayo ojja mulabanga azze naye oba okumuvuga ojja mulabanga olumu ng'amuvuze n'okuteekamu yateekamu sente nti byonna yagenda obyekolera kyova olaba nti ebiseera ebisinga ne productivity y'omuyimbi oba ya manager oyo ebeera erabika ebeera visible because gwe manager gwe twetaaga mu industry yaffe because sente entono zikyali ntono sente bwe zigenda ziwera nga naawe ogenda ogaziwa that's why omuyimbi bw'akula ogenda olaba atandika okufuna ttiimu ye ng'eweze kati gwe sala ennyimba gwe nyambaza gwe twandwayo CD gwe kola kino oli asigale walinga Jeff yali atuuse manager avunaanyizibwa kyenkana ki ku nyambala y'omuyimbi for example yesterday waluka clip akatambudde akawininwaji ng'agobebwa ku embassy ku internal affairs yes ku internal affairs ntuwulira nti kyabadde kya nyambala twalabakawe mabega Shiba nti yagenda ku ssomero ng'ayambadde bubi era navayo n'abyogerako awo saagala abaana bammwe balowooze nti bayinza kugirira ku nze n'abyekawo ne Cindy ng'amuzzeemu bannange temugira abo boogeze bubi gwabitegeddeko ebyo n'ebirala ebizze nga bibeerawo n'ebirala ebizze nga bibeerawo nga bikwatagana ku nyamba yes wembuuliza nti manager ono avunaanyizibwa ku nyambala ya artist we avunaanyizibwa ku nyambala ya artist we okusinziira ku brand because omuyimbi wa business yo oli manager oba business ye wadde yine eddembe lyongo omuntu naye oba business yange nkuteeka mu sente oli machine yange onkolera sente kyewatuddayo eri oli manager kikaaki olaba manager abajjanga n'ebyendongo byammwe tabimanyi nga n'okujagala tajagala yavudde mu kikubo n'ayita sente yazze kukola sente tebimukwatako oba tofunye wadde 10 zizo management zosanga ng'omuyimbi abakoledde emyaka 20 ng'omuyimbi talina wadde akataka ke milioni 10 naye nga yo management yo eyongera kukula buli lunaku tebibakwatako bo bajja kukola sente oba gwamanyi aba manager kika kirala naye manager kisinzira gye brand yo gye watandikirako nti woba ozimba Chosen Becky ozimba Rema Namakula bwoba ozimba Nwaji ozimba Shiba line za njawulo brand za njawulo n'ennyambala erina kuba ya njawulo nti naye kisooka kiri bwe kiti bwe twali tutandika nga nkuteekamu sente zange twakkaanya kuzimba brand ki because bye tukkaanya mze manager n'omuyimbi tugenda kuzimba ofuuka omuyimbi bwoti ne bwoti tugenda kuzimba obeerenga Rema Namakula kate gwe twagamba ozimba nga Rema Namakula bwe tukulaba ng'oyambadde ka bikini tukubuuza Rema yayambala ddi bikini okitegeera kyegamba from day one bajita drawing board twateesa ki tuzimba brand ki kanko ekyo okulabirako wali abantu ng'omuyimbi bamwagala ali bwatyo
gwe kyolabanga ekitali mu makulu oba nti ayambala bubi nga bamwagala ali bwakyo. Lydia Jasmine yayita kunama. Fa abamanyi Lydia Jasmine gye yatandikira okuyimba ayita kunama. Yali nga ayambala bintu bye biwanvu from day one nga takunama. Lunaku lwakya lumu n'atandika. Lwaki? Omuyimbi yali akunama yaliko ekiseera ekyo. Yali Shiba nga ye number 1 female artist. Nga yasinga amaanyi. Awo wennyini ekibuuzo kyange. Brand eno nga bwe twatwala nituteesa nti twagala kwata kubo lya Juliana Kanyomozi. Oba twagala kwata kubo lya Cinderella Sanyo. Bwe tuba tugenda mu bifo nga internal affairs. Era omuyimbi wange ayina kulabikanga brand ayina kwa kudressinga mu ngeri eyo gye twateesaako. Oba otegedde kiri bwe kiti bw'otandika okunywa omwenge olina woogenda otutuuka nga neoba tonywedde mwenge olabikanga yatamidde dda obeera nga olinga ali addicted olinga you belong there. Kati bw'oba oyambala bw'otu from day one onomala emyaka 5 oyambala buntu bwe buti oyita bwereere olina wootuuka nga kugwe it is okay nga ne mu bwongo bwo it is okay. It is part of you. Kya bulijjo nga golaba kya bulijjo because okimanyidde emyaka 5 oyita bwereere okitegeera. Kati bwe kibanza kyanyamba bwe mba nkitegedde nti omuyimbi wange bwati bwali tayina ngoye abayimbi abo bolaba abakazi mu motoka zaabwe baba tebambadde abasinga baba tebambadde because that's them. Baba bute ati zimbeera nabo nkunyonyodde abatatera okwambala obubikini kitegeeza bo tebamanyira ngoye ku mubiri gyabwe. Nenze nga manager wo mba nkimanyi tikyoli bwotyo ngenda kugamba naye omanyi wini omanyi kyogenda okukola agenda negonza agenda negundi katubikolereko kubanga ntegedde kyogenda okukola nyinza n'okuyitamu ne Kaleesu nga manager wo nga nze mmanyi omuyimbi wange tagenda kyuka lwaki tunatukalinja musibako Kaleesu okitega kyegamba oyina omanyi omuyimbi tagenda kyuka wakimumanyiza 5 years tayambala kati goyagala from out of the blue kuba agenda ku internal affairs akyuse ngoye. Olowooza ki ekiviirako artist okugenda ku ssomero nga yambadde akantu obuntu nga abuli skimpi twalabako sorry to mention naye nalabako Cindy ng'afulumya abagole ku reception ng'ali mu bike noba ng'ogenda ku internal affairs noyambala engeri nga bw'oba oyagadde. Internal affairs tewaliyo kiragiro nti olina kwambala bwoti naye kati tolina kwambala ku byesittaza because ekyo kiri mu ggwanga lyonna mateeka ga ggwanga lyonna tolina kwambala byesittaza mulala naye ate bw'ogamba mu ssomero walina obeerawo amateeka nti ojja okuyimba wano nkuyise ku mukolo gwange feba tuyita kukyeza nibeki bamuyita ku mikolo gy'okwanjula ne bamugamba eyo gomesi gijjeemu omugole omu yaŋŋambako eyo gomesi agijjeemu anyumye nnyo ng'ayagala oyambala egomesi nga toyasse nnyo okitegeera atajja kwakanya ayambala egomesi efaanana bwetu ng'akigambiddewo ng'akuwa ssente ze n'akudirecti nga biki by'olina okwambala kati ne mu ssomero nga tunanenya Cindy wakuba Cindy talina buyinza bugamba ku Shiba ku kyenyambala maybe some other people naye Cindy tabulina omulala n'amugambako nga kale omulala naye nga si Cindy anti bonna be bamu Cindy kati bw'oba ozze ku ssomero essomero lye tulina esooka ovunaana nga tunavunana Shiba tuvunaana ssomero wamuleese nga tomumanyi nti bwati wayambala wamugambyeko kongo omubuukinga n'omubulya bye weetaaga nti nkwagala mu budde bwe buti ebyo bakitugamba njagala oyambale bwoti wakimugambyeko akadde ndaba kalabe katekuddeko nga tetunnaddako omuntu ono akuyise kuwa bigundi nze ngaze ndowooza kitandikira ku manager kyekigaana nga bwe wayogedde nti omuyimbi wange mumanyi nja kutambulamu n'Akaleesu kyekigaana okutambula n'Akaleesu okukawa artist wo. Artist bano basinga bali stubborn n'okusinga bolowooza ne Kaleesu osobola okukamuwa n'akakkuba nti bali stubborn kati kyokola gwenga manager bw'omala okubuukinga omukolo oba ogenda yimba ku ssomero gwenga ojja omugamba tugenda yimba ku ssomero naye bamutaddeko akakwakulizo kano togenda ku stage ng'oli bwoti ngabeera stubborn ngagamba sijja biyimba ye ati sente mwazikwata dda ate n'okuzirya ku rifaninga kyekimu ku bintu ebizibu ku bayimbi gwozikwata nga manager nga tannava waka omugambirawo oba sina kindi gw'ojjayo ne kalizaavuko kapanti ko bakasweta panti ng'oguze nako ng'okimanyi nti weekyangira mu wakano tuzibaguliranga engoye bamanager gendo bawa guyeguliranga muyimbi oli mukwano gw'engoye nakitende ngagenda bawa yini nagaya kudduka nazigula namuga ogenda kwambala kano babikola nti gwe omuyimbi olina omumanya nti bwati bw'ayita ogenda mukyusa kuba sigwa muzaala
wabula muyige omanye n'engeri how to do business n'omuntu oyo oba kibasoboka tambula n'engoye zimugulire oba kisoboka muterewo obukwakulizo we are going to refund the money baby back tetugenda refundinga sente twazirya dda yambala kano tubayimbire tuve wano kumbe nga gwe kimanyi terika kwakulizo ebigambo bye bisembayo ku nsonga eyo basebo ne banyabo njagala bategeeza abayimbi mwenna abali eyo tutunda kola tunes bwobanga oli muyimbi tolina kola tunes Ronnie Mark Kiyingi Romaku Africa mufune kasente muve mu bintu ng'ebyo batumiddeko mwenye ne ba managers tubagala nnyo mwebale kola mulimu mulungi mwebale ba manager abasiima ebirungi bitukola mwebale nnyo mwebayire ddala akomanyagala gwaba ayongereza namazeze namaliriza sidamu naye nga byebyo era oli waddemba okutemamu kana basiimye era nakaweereza za Florence Namvijja tusinkana olwenca ata 12 Ssaabasajja Kabaka awanga ulambuze ebisenge DJ Scofield, the incredible Never